Tukuza Sunday eyokubiri mu budde obwa bulijjo. Abasinga mu ffe abakakomawo mu Kiriziya mwesanga nti Father olwaleero ayambadde ebyambalo ebya kiragala nga kino kyennyambadde. Abamu bwe batulaba mu byambalo bwe biti bamanyi okugamba Father ayambadde ebyambalo bye twamanyiira, kubanga obudde buno obwa bulijjo tubukuza ebbanga ddeneko. Ebyambalo bino ebya kiragala tubitambuliramu ebbanga ddeneko nga tukuza ebyamagero ebyokununulwa kwaffe. Olwaleero ye Sande eyokubiri mu budde buno obwa bulijjo, Omukama ng'ayongera okutuyita ffe abali mu malamaga gano amajja tuddemu tutunulire Kristo, tutambule wamu ne Kristo, tugoberere Kristo nga tumuwuliriza. Bwe tutyo ng'ekimera ekikula nga kirina obulamu nga kirina ebyekala eya kiragala, naffe bwe tutyo tweyongere okukula mu kukkiriza, tweyongere okukula mu kusuubira, tweyongere okukula ne mu kwagalana nga tuli wamu ne Kristo. Amasomo agaleero mu ngeri ey'enjawulo gaddamu okutujjukiza Omukama atuyita, ffenna Omukama atuyita, ate ng'atuyita n'amannya gaffe, n'akuyita nti Yozefu, Peetero, Alex, Aneti, Saala, Rita, buli omu Omukama akuyita gwe, ng'akuyitira ddala nti jangu ongoberere. Obudde buno nga tukutandika era tutandise bulungi n'okuyitibwa kw'Omukama nti Omukama ffenna atuyita nga talina gw'ayagala asigalire. Amalamaga gaffe tugatandikire wamu n'Omukama mu ngeri ey'enjawulo. Amasomo naddala ebisoose n'Evvanjiri byongera okutulaga nti Omukama eddoboozi lye nga weeriri era ng'atuyita, eddoboozi eryo ffe okusobola okuliwulira n'okulitegeera obulungi twetaaga omuntu agenda otulambika, twetaaga omuntu agenda okutuyamba okwawula eddoboozi lya Katonda ne ku maloboozi amalala gonna. Samwiri mu ssomo erisoose Omukama yamuyita, eddoboozi ly'Omukama nga talimanyidde, naye olw'okuba yali abeeranga ne Eri n'amutereeza n'amugamba bw'anaaba akuyise onaakola bw'oti. Yowaana Batisita abayigirizwa ababiri be yabeera nabo, olw'okuba yali abadde n'Omukama ng'ategedde Omukama bwe yalengera Kristo yasobola okumubalaga nti wuuyo akaliga ka Katonda. Naffe bwe tutyo ku Sande bwe tuddamu okujjukizibwa nga tunoonya Omukama, noonyaayo omuntu gwe waakwatako, noonyaayo omuntu gw'otambula naye, ate ekisinga obukulu omuntu oyo lwakiri omusaaseredooti, lwakiri omuzadde, omwana akwekwateko, nti ffenna bwe tuba twagadde okumanya eddoboozi lya Katonda mu bulamu bwaffe, tulina omuntu abadde n'Omukama asobola okutuyamba okwawula eddoboozi lya Katonda ku maloboozi amalala, ate omuntu oyo n'atuyamba n'okuddamu obulungi. Ng'abasaaseredooti tubeera mu seminaariyo, buli musaaseredooti oba omuseminaariyo abeera ne taata we ow'omwoyo. Ne bwe tutuuka ku busaaseredooti tubeera ne bataata baffe ab'omwoyo,
nti obeera omusaaseredoti abantu nga bajja gy'oli nti faatha kino naye era naawe omusaaseredoti ofunayo faatha nga mugamba kitange wano nkoze ntya. Abakristu bangi olw'okuba tuweereza nnyo mu kereziya, olw'okuba tuwa ssente nnyingi, olw'okuba tuwangalidde mu bukristu, tumanyi okulowooza eddoboozi lya Katonda tujja sobola okulitegeera nga tetweyambye bantu balala. Amasomo ga leero gaddamu okutuyita buli omu ddayo otuule wansi weebuuze, Omukama musaba ebintu bingi. Oluusi ne mpulira nti tanzizeemu, oluusi ne mpulira nga nduddewo, naye eddoboozi ly'Omukama ndyawula ntya ku maloboozi amalala. Nina omuntu annyamba okuddamu okuwulira eddoboozi lya Katonda. Nina omuntu annyamba okwawula Omukama ky'atuyita okukola, nga Eri bwe yayamba Samweri. Ate mu ngeri y'enjawulo Yowaana Batisita atuyamba okuddamu okutunuulira Kristo gwe tugoberera. Sande ewedde eyali esooka obudde buno obwa bulijjo oba obw'omwaka, yatandika ng'etulaga nti Kristo gwe tugoberera si muweereza buweereza, wabula mwana wa Katonda, nga kitugumya nti bwe tugenda otambula naye olw'okuba mwana wa Katonda, naffe agenda tugabanyiza ku busika bwe. Sande ya leero Yowaana Batisita atuyamba ate okufunjulula, okuzingulula, okuddamu okwetegereza ekimu ku birabo ebyaweebwa Kristo, mukadde akaameeyoleka, omuzigo ogwammira ogusiigibwa omuntu ng'afudde. Olwaleero Yowaana Batisita addamu okutulambululira, addamu okutubikkulira nti ddala oyo gwe mulaba, oyo Omukama gw'abayita okugoberera, oyo abayita mumpulirize, mungoberere, si muweereza buweereza. N'eky'omwana wa Katonda si kyokka, naye tugattako nti kaliga ka Katonda. Mu Bayisirayiri bwe tutunula mu kitabo ekitukuvu, akaliga akaabeerangawo kakolanga ebintu bingi. Mujjukire Musa ku kiro eky'okuyitako Omukama, malayika yamugamba genda osiige omusaayi gw'akaliga ku nzigi, ku miryango gy'abaana ba Katonda, era n'akikola. Era bonna Omukama bwe yali ayita abaasangibwa nga balina omusaayi gw'akaliga ku nzigi zaabwe, Omukama yabataliza, yabalokola ne batafa. Tujjukire ewalala Musa ng'amaze oleeta ebiragiro bya Katonda eri abantu n'abibasomera, bonna awamu ne bagamba nti by'osomye tugenda kubikola, tugenda kubinywererako, oyo ye Katonda waffe gwe tugenda okugoberera. Bwe baamala Musa n'asala akaliga, omusaayi n'aguteeka mu bbaafu, n'agenda nga agumansira abantu bonna, ne bakuba endagaano n'Omukama nti by'otugambye tujja kubikola. Olw'omusaayi guno twesibye wamu, tuli bantu bo, naawe oli Katonda waffe. Akaliga ke kamu. Olwaleero Yowaana Batisita addamu okutulaga nti mu kiragaano ekikadde abaayagalanga okulokolwa bakozesa omusaayi gw'akaliga. Okusonyiyibwa ebibi, baasalanga akaliga ne bakookya ne basonyiyibwa ebibi byabwe. Okukola endagaano n'Omukama, Musa yasala akaliga ne bakola endagaano n'Omukama. Ffenno mu kiragaano ekijja Yowaana Batisita tatunuulidde kaliga katambula, naye atunuulidde Kristo ng'atambula, wuuyo akaliga ka Katonda. Naffe bw'atyo Omukama n'ayongera okutulaga nti abanoonya okulokolwa tuve mu kaliga kali akakadde, tuve mu kunoonya ebiso ekyokusala omusaayi gwakyo gutuyambe okusonyiyibwa ebibi. Abaagala okukola endagaano ne Katonda
tuleme kutunula walala kubanga mu Kristo akaliga ka Katonda byonna biri omwo, byonna tujja kubifuna. Mu ngeri endala Yohana Batisita ndaba bwatuyamba mu Kristo omuntu watulagiramu ekitalabika. Mu Kristo omuntu ndaba bwatuyambiramu okukkiriza ekitannaba kwolesebwa. Mu Kristo ne mu kugamba nti akaliga ka Katonda laba bwatusembereza okumbi nti mu mazima ono omusaayi gwe ng'akaliga kali omusaayi gwako we gwatukuza abaana ba Katonda. Mu Kristo omusaayi gwe naffe gugenda kutuyamba okukola endagaano okutulokola ate n'okusonyisa ebibi byaffe. Bwe tutyo nno nga tusabibwa nga tuli mu budde buno obwa bulijjo, mu budde buno obw'omwaka, tuddemu tugoberere Kristo akaliga ka Katonda. Waliwo gye ntera okubeera abantu ne mbaga nti biseera bingi Faada nga tutuuse ku kadde ak'okutukuza awanika Ukarisitiya ne Kaliisi nagamba wuuno akaliga ka Katonda, naye nga mu ngalo akutte omugaati ne viini, naye nga agamba wuuno akaliga ka Katonda. Yohana Batisita teyalinda Kristo kufuuka kaliga alyoka amutulage nti wuuno akaliga ka Katonda. Ffe bwe tutambula mu Kristo nga bwe tusabibwa n'okuwuliriza by'atugamba, tujja kukizula nti mazima ddala Kristo kaliga ka Katonda. Era bwe tunaatuuka ku Kalivaaliyo ng'amaze okuwanikibwa, lwe tugenda okuddamu okulaba nti ddala Yohana kye yayogera wuuno akaliga ka Katonda kyeyoleka mu Kristo, ng'omusaayi gwe gutusumulula nga ye mwennyini nga bwe baandisa akaliga ye mwennyini ng'atufiiridde. Ate ekyenjawulo Yohana Batisita ng'amaze okulaga Yohana nti wuuyo akaliga ka Katonda, aba addamu naffe okutulaga nti ono walubeerera. Abayisirayiri buli mwaka baasalanga akaliga okusonyiyibwa ebibi, baasalanga akaliga okuddamu okwetukuza. Mu Kristo Yohana Batisita atwegeza nti mwono bwe tunaamugoberera olw'okuba mwana wa Katonda, olw'okubanga keekaliga ebibi byaffe bigenda kusonyibwa lubeerera. Bwe tutyo ne tusabibwa tugoberere Kristo, tumutunuulire, byonna byatusaba okukola tubikole nga tugoberera nno Kristo. Twandisaanye tweyitire ddala aba Kristo. Essomo eryokubiri mu ngeri ey'enjawulo lituyita ffe abagoberera Kristo, ffe abali mu kisinde kya Kristo, ffe abatambula awamu ne Kristo. Bakristo baganda bange, twewale ekibi kubanga ffenna awamu tuli bitundu bya Kristo. Ate ne kiteekawo okukkaatiriza ebibi ebigenda ku mubiri, naddala ebibi eby'obukaba. Ebyo byonoonera ddala emibiri gyaffe kubanga bibeera ku mibiri gyaffe. Gwe nange tuli nnyumba ya Katonda, gwe nange tuli kisulo kya Mwoyo Mutuukirivu. Nti buli lw'otula wansi n'olaba ebifaananyi ebibi, buli lw'otula wansi n'obeera mu mboozi embi, ebyo bigenda ku mubiri. Kibeeranga bw'onaggulawo ekereziya mu wankaaki, naye mu maaso gaayo n'oteekako olutimbe olunene olw'ebifaananyi eby'obukaba. Ennyumba ya Katonda oba ogyesitazza gwe mubiri gwo. Buli lw'ogenda mu bikolwa eby'obwenzi, mu bikolwa ebitasaana eby'obukaba, naddala obeeranga bw'onaddira mu nnyumba ya Katonda n'otandika oteekamu bamalaaya, n'otandika oteekamu abenzi, nti evudde mu nnyumba ya Katonda n'ogifuula empuku y'obwenzi, n'ogifuula ekisulo ky'obukaba. Bw'atyo Pawulo n'atuyita eno ennyumba ya Katonda tugiwe ekitiibwa nga tugoberera Kristo, twewala ebibi.
ate mu byonna ebibi ebigenda ku mubiri bittattanya ennyumba ya Katonda. Waliwo oluyimba olugamba nti oli kyamuwendo wanunulwa na musaayi, omusaayi ogwakaliga, omusaayi gwa Yesu omulokozi. Ekifaananyi ekyo wakolebwa mu kya Katonda. Okuumanga nnyo ekitiibwa ekyo kubanga oli nnyumba ya Katonda. Nga tutambula ne Kristo, ffe abatambula naye tujjukire ffe mikono gye gy'akozesa, ffe bigere bye by'atambuza, ffe kamwa ke k'akozesa okulangirira evanjiri, ffe maaso ge g'alabiza mu bantu be n'alaba abanaku n'abayamba. Bwe tutyo nno Kristo tumugoberere akaliga ka Katonda, ate naffe nga twewala ekibi. Omukama abeere nammwe.